mu mipiira gya ssettendekero ya Nkumba be basitukira mu kikopo ekya ssettendekero eza waggulu nga bakuba Uganda Christian University mukono ku fayino. Abazanyi n'abatendesi abasinga okukolesa omutindo omulungi basiimiddwa olunaku olwaleero ku kabaga akabadde e Lugogo. Omulutanyi wa Uganda Christian University mukono Geoffrey Gaganga yawangudde eky'omuzannyi asinze banne muyite most valuable player ng'amezze Obwana John Andrew owa Nkumba ne Ssentongo Akibal owa Uganda Matters University Nkozi. Omutendesi wa Nkumba Dr. Sulaiman Bosa eyayambye Nkumba okuwangula ekikopo kyabwe kisookedde ddala mu byafaayo yawangudde eky'omutendesi ng'amezze banne okuli William Kasozi owa Mobs ne Bamweyana Douglas owa Makerere University. Tubasanyufu nnyo n'enteekateeka eno era tulowooza nti babadde fair mu nteekateeka n'ensengeka yaabwe. Tetumanyi bwe bakola kulonda, tetumanyi decision bazikola, naye tuli contented n'ekibaddewo. Nze nga omutendesi decision yaffe badde eno yakubiri nga nze ndi mu ntambo gya ttiimu eno basobola okuwangula ekikopo era nguddeyo nga kooki yasinga. Sigamba nti bannange tebaali balungi naye awangudde ebiseera ebisinga abanenkizo. Muzora Hallelujah owa Kabale University yawangudde eky'omuzannyo omuto. Obwana John Andrew owa Nkumba n'awangula eky'omukwasi wa goal asinze banne. Lubega Ismail owa Nkumba aweereddwa engule y'omuzibizi eyasinze. Omuwulutanyi Geoffrey Gaganga yakiwangudde so nga yasinze banne okulengera akatimba ye Ssentongo Akibal owa Uganda Matters University Nkozi ng'ate ekya sports tutor kiwanguddwa Lukayire Sam owa Uganda Christian University mukono. Abel Kitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV Omunyo.